olw'ekisajja ekyefuula omukazi kyemwawaayiriza nti ye mukyala we naye si kyekyamusse but bangambye yabadde pressure. Yes. Naye era actually ensonga gye badde yogerako yennyini gye twakoma omulabako mu mawulire ng'agenze ne ku CPS. But still Dynamite tabadde muntu w'amawulire. Tabadde muntu w'amawulire nti agabuukira negadde gamunoonya olw'ekintu ekyenjalo kyabadde akola. Dynamite yo namulaba back then nga comedy state andika ngajja n'abeera waawo nze bwe nasookera okumulaba musaidize wa that is Bukoto nasooka okulaba Dynamite oyo ngajja abana obw'olukumi obupya bwajja okufuuwa akufuuwa wakati w'olukumi ku 13 naddayo. I remember the other time you talked about him and bambi like ali mu ddwaliro then nga struggling with life. So kati bw'ogetinga close naye emboozi ye when I went to the UK I was there for 25 years. Yeah. So I made my money, I have my apartments. My all children went to school in the so nga yemboozi ye nga tajjunyumya kweraga but that has been him. Naye ndowooza katukkirize nti Katonda oba ye yamuyise. Of course. Dynamite then nasooka mulaba ku Amnesia. Twasooka kubeera na bandi yali yaani. Yeah. Angela Kalule. Muntu abadde anyumira nnyo live music nnyo. Naye bandi zonna ze twabeera nabyo Angela, Bebe Kulu, bonna buli bandi yabeerangawo. Ye mmwe mugenda ye n'asigalawo anabyokera n'abeeka nga bagamba abadde literally buli muyimbi wa bandi. Bw'abanga Dynamite abadde tajjangako mu bandi yo. You have a problem. Era namala kwano kuserera. By the way abadde ndowooza obulamu bwe buli mu kunyumirwa kuva we yava ebweru addali mu bulamu. Ekwakigambibwa abadde mu retirement then ne wala we namulaba we nali nkola ku radio for opposite yawo wabadde ng'abeera ge maka gawe Ntindaawo. Yebadde family ye abantu bawe Ntinda balina engeri gye beekulamu nga family kabakalu ninga abantu balinga family and I nali nabajoining as a friend nenga nze nkola no radio for nenga abantu bo bakulu nenga they liked me so much so bala kwagala ko abakulu. No, just because engeri gy'omanyi ko wadde oli akanyimba za kafeero bikyebyo olina byobagattako. No nga banda banze nga kati kayanging kati nga banjagalirayo we batyo kati nga mbeerawo ne tukiringa bambi so I know those people abawe Ntinda family ya mami ku kiduuka nkimanyi you people are very sad anaku njerere mwena family yawo naye nga banne tubasaasidde ko kibinya kya Kanyike atamumanyi then tomanyi bulamu bwe Kampala. Lessons about Kanyike mu bulamu abavubuka mukozese emyaka gyammwe mukole bye mulina okukola. Totunuulira nnyo by'otajja kufuna. Kanyike yagenda ebweru n'akola family ye ng'eri eyo ng'akimenya abaana bali bulungi mukyala we ali bulungi najja n'akola bwa apartment bwe ndowooza ng'omwezi ayinza bayingiza obukadde nga 7 n'akomaawo n'anyumirwa obulamu era kiyinza okuba Katonda wamuyitidde tetugambako mu bulamu nti banika aliyo time entuufu ey'okugenda naye tomusanzeeko ti Kanyike agambye mpayo omutwalo abadde anyumira ye bunyumira bulamu. Kibadde bambi kibinyo and emabegako bambi yafiirwa mutabani we Dr. Ian Bwete era nga yafa bulwadde bwa COVID n'afiirwa ne mami we naye 2 years ago. Kale mune ebintu ebijja ne bikompilinga mu muntu mbulamu bwe ne bituuka naye ne bimugonza naye nga bulwadde bwa pressure kyekigambibwa bamudusizaako Nsambya hospital then yafunidde stroke and that was it man. Kale tubasaasideko ndabyeko ku bubaka bwa Bad Black oba Sekukulu yatwadde obubaka yebale nswadde okubaka obatulayo ku bubaka bwa Bad Black oba Sekukulu omanyi tugenda mu Christmas abantu ab'enjawulo baweereza kakati ne Bad Black yakoze yatuwadde soko otuweeko